My brother, yawula omukazi gwoyagala ku mukazi gwe weetaaga. My brother beera mu position eyimirira ku magulu ga abiri n'ogoba omukazi gwoyagala n'omwejjako n'osigalirawo. My brother omusajja alowooza ku mukazi we wano e Uganda akulaakulana kitono nnyo ng'obulamu bwe bwonna bumala ku mukazi gw'ayagala. Omusajja akulaakulana wano ayagala okuvuganya ayagala okubeera nnamba emu ye musajja amala obudde ku mukazi gwe yeetaaga. Omukazi gw'oyagala yo yakutambuliza ku bunkenga comparinga n'abasajja abalala ne yeekomparinga n'abakazi abalala n'asaba bino n'asaba biri nga naawe owulira oyagala buli kyasaba oleete buli mukolo lugoye lulala buli wiikendi kutambula genda eno oyo omukazi gw'oyagala. Naye si gwe weetaaga. Bulaza jjukira obulamu bw'akakomando. Wallahi ojja kuddayo. Kuba wali nabo mwenna nga muli mu bulamu obwo wayitamu omu babiri. Abalala bonna baasigalayo. Bakebereko mu byalo labi. Bulaza chance ziri 99 okuddayo kakomando. Nga ye option yokka gy'olina mu bulamu nga ne lw'okalidde weebaza Katonda akugabiridde. My bulaza jjukira obulamu nga tupambana obulamu. Jukira obulamu nga tupambana nga tuli bapoota kuba okusanga alinamu nga teyapootako. Eyebeera famire nga yakula y'amaanyi nnyo naye era bangi baatolokanga ne bapoota kuba sente za famire tezitandikirawo nga z'abaana. My brother ojja kuddayo opoote. Omukazi gwe weetaaga ye mukazi alumirirwa sente zo. Omugulidde olugoye lwa pate n'agenda ewaabwe Christmas ebulako wiiki ng'aswala okusaba olugoye lwa Christmas n'agaakankwese luno olwa pate. Tasobola kuwaabira kizibu kyewaabwe ng'ate abaana baakadda ku ssomero ye mukazi gwe weetaaga abo abakazi mwebali ate gye bali ate bangi bulaza. Ne buli w'onaabeera ku mukazi gw'oyagala ze mukazi wawe buli kyasaba nkimuwa ze mukazi wawe nga wamulabyeko tomumpa ze mukazi wawe bulaza tugenda kukusanga waddayo. Bulaza okuddayo kyangu nnyo nayo kukomawo wallahi kizibu nnyo tosobola nakudda teryaddayo n'akomawo ate abaaliyo bajja teryaddayo n'akomawo batono nnyo. Bulaza wanga okubeera n'omukazi gw'oyagala kirungi nnyo mu mutima. Okuta omukazi atatuukiriza byo badde omusuubiramu kiruma. Naye bw'ogenda n'ofuuka omusajja n'ota omukazi oyo agaakatonda mu ggulu mu mwaka gumu obeera wala. The decision okuta omukazi oyo atambulemu eyo decision ekugaggawaza. Bulaza salawo ku mukazi gwe weetaaga ne mukazi gw'oyagala. Omukazi alowooza nti wabbeeyi nnyo naawe gy'oli ng'akulaga nti wabbeeyi si gwe weetaaga. Omwagala bwagazi naye tolina lugendo nga muli mwenna. Bendeke yebbali ogende. Noonya omukazi gwe weetaaga. Omukazi akubalira abaana baanaazaala. Bw'olina ozzaala ng'obalirira. Muli mu bufumbo myaka 2 temulina mwana. Bw'ali mu kubala tuzaale tuli eki tuzaale tumuteeke waffe abakyali mu single room. Katonda mwagala abagabirire nga temulina bye musuza mu nnyumba bwe ennyumba ya bisenge bina. Oyo omukazi mugobe bulaza. Omukazi alina omwana omuli myaka 5 bw'akola child spacing alina omu mutebamala gazaalazaala basajja bennaku yozaala ozaala ki bintu byakubala bulaza si gwe weetaaga.
obunene n'obugazi bwa family buleetera omusajja emikisa n'okulwana ennyo n'okukola ennyo n'okulaakulana ennyo. Omusajja alowooza ku byetaago bya mukazi w'essaawa bina akulaakulana kitono. Bulaza akulaakulana kitono. Omukazi akukyayisa family essigwe oyagala. Omukazi yenna agyakoma okuteeka ku nninga ajja kkeera ku makyagende. Lemera ku buli kimu naye tolemera ku mukazi. Sente bw'ogiremerako gifuna. Emirimu bw'ogiremerako gikuwa. Byolemerako bifunamu. Naye buli w'olemera ku mukazi ofiirwa. Bw'olaba omukazi waakusika mutagende. Bw'aba alemedde mu nnyumba tobeera musibe. Kwatamu empale n'essaati kitaawo. Ojja kuzzaawo buli kimu mu mwaka gumu. Bwe birigaana okomewo weebake. Naye tolemera mu busibe bwa mukazi oyo mutuuke okwetemako amagulu. No.